tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bannye betulabye basekanga naye lwabalya embeera mbi gye tulimu olwaleero tekuwaliriza kugenda kulumya mwana wa muntu mulala gwani yakulimba nti obugagga ogenda bujja mugerefaanana bwetyo because you are taking some other people abroad naye buli mwana gw'otwala omala mukozesa omanyi bulungi nti olina akawuka kamukere omanyi bulungi nti ayise medical bulungi okuva e Uganda omutise ku nnyonyi omututte atuuse e Dubai atuuse mu nsi yonna yonna gy'olaba gy'osobola omutwalamu agenze mulamu nga nnyuma y'omuntu akola omwezi gwete wonte ku medical bazudde ng'alina akawuka omanyi bulungi nnyo omuwala bwe yeeyisa ku muntu alina akawuka babogerera ebigambo bingi nnyo bamulese mu congregation bamulangire nti oyo gwe mulaba alina ekirwadde kikwata mumuwe sowaani yiye mumuwe olugoye lulwe obuliri bubwe engatto zize balaba siriimu mu ngeri ey'enjawulo balaba siriimu bakuuma omuntu akebeddwa akawuka bamukuuma nga atagenda ku mukola enkola ekyasinza okuba embi naye omanyi buli kimu kyonna about what happens if at all one goes to abroad n'atuuka n'reactinga ng'ali positive osazawo omusiiga obulwadde omusa bumusiiga ate n'omubba omubbye are we human still kyusa obwongo butunire ku baana abo ab'ewaka abo waleseeyo ng'oyambadde ogenza okukola na biki by'okoze mu lunaku esente ozifunye ozitutte ewaka on top to that ne munno omusiiza obulwadde ne munno omusiiza obulwadde abaana bakomyewo e Uganda tutaasizza bataasa obutetta abamu tubakumidde mu detentions ez'eddwaliro whereby rehabilitation centers tezibasobola wabula fe abalina access ku bitongole ebyenjawulo n'omusibirayo detention ye gyeŋŋamba ni ku detention n'omusibirawo n'omubulira ebigambo from Monday to Friday omukazi gwe twogera naye mukazi mukulu muwala mukulu alina abaana basatu alina abaana bana omusiiza obulwadde omaze okumusiiga omuggyeko akasente kaba alina passport yo giwambye ogigaanidde essimu zo oziggyeko omuwa message zitiisatiisa are you human for real where are we heading now after all this happening omwana afuna akasente nusu 5 1,000 1,500 batunda mbuzi atunda ente ya maama we nyina atunda akabanja ke halfway omwana agenda akole ng'omwana amusuubiza mami just do it ntuuke Dubai I'll do a needful n'atuuke Dubai 1 month ne bamwikanya makomera wa Uganda osuubira omwana agenda kubeera nga mulamu paka abange omukonvinsize bulungi otigenda tandika eddagala ojja kwa bulungi are you for real nti omwana oyo gw'osiiza obulwadde agenda amira eddagala abeerewo nga mulamu paka ayinza oddimira do you think agenda kuba mulamu paka lwono omulabeko paka lwaki tozeeyo revanse nolaba abaana be bazaala zakatamega kuyagala maama wo sasila maama wamuzaala background y'omwana oyo wagiwulirako era wagimanyako nti talina ssente yakuŋŋaanyanga kamu n'alyoka alinnya enyogera e Dubai okukola akasente why don't you have mercy upon that family omwana oyo yekka mu family eyo yalina ettaala 1 yasomako 2 yafuna omukisa mu kusomako teyagenda wala P7 naye amanyi oluzungu 3 nti mukozi mukakalukanyi 4 afunye access erinnya ennyonyi lwaki otta omwana oyo lwaki osiiga omwana oyo obulwadde intentionally tubijjemu empalana tutuule kwata obulamu bwo tuula mu ngatto z'omwana oyo omuwala myaka 25 myaka 3 alina emyaka 3 naye ebizibu byalina bimusinga obukulu
alina emyaka 28 byalabe bisinga emyaka gy'obukulu mu lutalo olw'okulwanyisa akawuka. Abantu bali luddawo abagenda okuyambako abantu bano babawolereze. Omuntu yandibadde akola atya olwaleero okubanga afuna eddoboozi ery'obwenkanya singa abanga asiigiddwa akawuka nga n'omuntu amulina wuuyo waali. Until right now akyamwa text messages ezimukangakanga. Tompaayo. Bw'ompeerayo ne nva mu kkomera bajja kunsiba ne mmanyi nja kuvaayo no. Uganda si yammwe. Tukyalinayo abantu mu nsi yaffe abasobola okuvaayo ne muyamba abatafaanana bwe batyo abatiisibwatisibwa. Naye olwaleero ekiriwo buli omu waafunira waayitira. Why? Where are we heading now? Bano abaana abakyafa nnyo, abaana abato. Mama omwana afudde, taata afudde, omwana asigaddewo, omwana tasomye. Mu butasoma bw'omwana abugumiziddwako olw'okuyiga okuba nti ayita mu dduniya, afunye akasente ke. Bamugambye wano e Uganda ofuna emitwalo 5, wabula e Dubai ojja kufuna ng'emitwalo 25. Akutte ekkubo atuuse Dubai. Gwamukutte ku mukono kuba teyasoma, tabimanyi, tabitegeera. Gwabitegeera omuggyeko ssente omusiize n'obulwadde. Myaka emeka gy'osiiga obulwadde? Ndaba abasajja abakulu wano ng'ayingira mu guest house n'akaana kato, akaana kampi nnyo, akaana ka P7, akaana ka senior 2, kogenda ku guest house. Naye mu basajja ba guest house abakuuma guest houses ne mukkiriza omusajja oyo okuyingira guest house n'akaana ako simply because ruumu ey'emitwalo 5 akuwadde 8. Ensi weetuuse. Awo ensi weeraga. Can we please take a point, take a note buli mwoyo ogufa? Can you take a note buli mwoyo ogufa ogw'omuntu? Please tuyambeko gwali eyo. Bear with me. Buli mwoyo ogufa gulagawa. Buli mwoyo gw'otuusa mu ntaana gwe nosala ng'oli mu nsi otambula oli emmere, olowooza omwoyo ogulagawa? How long are we going to keeping on this? Bannange, tukwate bukwasi ebipande tubiwandiike tutambule e Kampala nga tulaga nti abasiiga akawuka mu nsi mwebali. People you there, mumanyi kyemukola nti kikyamu. Abaana bafa. Si buli mwana afuna akawuka nti agenda kumira eddagala. Tujja abaana mu mayumba ng'aweddeyo. Banaye nga wa nnaku 3 agenda kufa. For real. Omwana ng'abula ennaku 3 afe. Byenjogera mbijja mu byenkola. Otuuka mu lujja lw'omukyala azaala omwana n'akugamba nti wuuyo mumutwale, ne bwafa sijja bavunaana. Omwana akugamba nti nze mbabulire kuva mu buto empeke zannemu okumira era sijja kugimira. Sennoga oba mufubye ne mujja mundabe muntwale munzijanjabe bwe nnema sijja kubanenya, naye nze yapulira siina bulamu. Abaana bangi bafudde naye ng'akugamba gundi anzise. Ndaba n'owa gundi anzise. Gundi bamumanyi ku kyalo kwali. Akola omulimu ogw'okusiga abaana bannaabwe obulwadde. Bamanyi bulungi byakola. Ekisinga okwewuunyisa n'okutiisa ennyo abantu tebaagala kunyega ku mbeera z'abantu abo. Owalandlord, omutabani wa landlord, mwana w'omugagga gundi gwe tunalaba tujja kufuna omufu ku kyalo, naye natuwa tent. Ana natuwa emmotoka tufiiriddwa omuntu ku kyalo. Olw'okutuusa abantu mu ntana nga bw'oliika. You feel musajja gwe. Mukazi gwe owulira otya mulinga gundi bamuziise naye nga okoze kyamaanyi. Okoze 100%.
you've contributed okutuuka gundi mu ntaanaye. Okufa kwa gundi kutuuseewo naye ng'okoze kyamaanyi nnyo, otaddemu nnyo amaanyi, ofubye nnyo, gundi asobola okufa. Ogenda kungula ki ku nsi? Bannange tuli bayise, mikwano tuli bagenyi ku nsi kuno. Tugenda kugera bino byonna mutandike eddagala. Bannange mwekebeze, bannange mukkirize kye muli, bannange mukyuse embeera zammwe. Naye tetujja kubeera nga twogera bino byonna nga twogedde ku bantu baleetawo mbeera eyo. Buli mbeera erina kyereeterwawo. Dr. Kama agenda kujja ayogere, bannange njogere, Muyomba ayogere, Samika ayogere, buli omu ayogere. Ekyamazima amatuufu tukize tugaane eno embeera etuukawo, waliwo abagireeta. If at all tukyusiza mu mbeera z'abantu abaleeta ebintu ebyo, nothing will change totally. Tujja kusigala nga tulufudde oluyimba kitukola kino tukola kiri naye nga tekyusa mu mbeera zaffe. Obulamu bwaffe, obulamu bwange bwagala okujjawo bwe bw'omwana wo. Ayinza obutabeera olwaleero waliyita emyaka ne gyekulungula, ojja kuyita ebbanga nga liweredde ddala. Gw'abadde akola bino nga gw'oli ku ndiri. Amazima amatuufu tuba tugenda okufa, tumanya kati ngenda kufa. Omanya nti ngenda kufa. Nabasigira ekifaananyi ky'okufa. Nabagamba lwe ndijja nga nina message gye ndeese nga ya bulamu bwaffe, nja kusiiga ekifaananyi ky'okufa. Teweeyibaala nti gwakola bino togenda kufa. Bannange naawe ogenda. Nange ngenda, n'oli agenda, ffenna tugenda. Naye lwaki ontwala nga si gwe wandeeta? Lwaki ompulaningira nga si gwe wampulaninga okujja? Kituufu nnyo ate amazima geetagisa ge gano nti omuntu yenna yenna bw'abanga asiiga akawuka amanya. Gwe muwala gwali eyo nkulabula, mulenzi gwali eyo nkulabula, omuntu anaakusiiga obulwadde amanya byagala mwajja okuyitira. Ajja kuba musiraamu nnyo, ajja kujja nga musiraamu nnyo n'okusinga bw'olina. Ojja kuba mulokole nnyo, ajja kujja nga mulokole nnyo okusinga eddiini gy'olina. Ajja kujja obwe ng'oli musabi nnyo, mulimu egayirizi, ajja kujja nga ate intercessor nnyo times 2. Omubulizi w'enjiri tebajja kutya, bajja gikubuulira in the other way around. Nammwe abatta bannammwe obudde butuuka ne mugenda n'omuntu atta munne era mutemu munne ajja kujjaako jjewo. Kati ofa ki? Tulina abaana abato, abaana abaawumudde, naye laba akaana ka neighbor akaawumudde. Omwana omulungi omuto bw'atyo, muwala muto, muwala muto mulungi nnyo. Omuzadde afubye aweredde omwana oyo ali innocent, totally innocent. Naye omwana omuswamye omubazizza almost a full holiday. Tonight omukozeseza ensobi. Naye ng'olina abaana b'ozaala ewuwe waka, olina abaana abawo b'ozaala naye wa nti baana bange mbaagala nnyo. Olina abaana abawo b'owuliramu emirembe, b'ovuga mu mmotoka yo naawe n'otambula n'oga nti nina abaana, nina family. Naye okutte family ya muganda wo, eya mukwano gwo, eya neighbor wo. Come on. Omwana oyo mutusiza mu ntaana. How sure are you nti omwana oyo gw'otusiza mu ntaana agenda akkiriza ebigenda omugambibwa bw'anaawulira ng'embeera y'obulamu ekyuse? How sure are you nti omwana oyo atuuse mu ntaana oba gw'otusiza mu bulamu ofaana bwe butyo agenda mmira eddagala constantly afe ku ntuuko ze? Ensinga emukedde nnyo, ensinga emutandisa omukinya ng'obudde bukyali. Wafuna akawuka ng'oli musajja mukulu myaka 3, ono omwana ali myaka 25 gw'ogenda okutta. Wafuna akawuka oli myaka 4, laba omwana gw'osiiga owa 22 olw'okuba mugimu. Wafuna obulwadde nga omaze okukula ozadde abaana n'obwenzi obukooye, laba omwana gw'ogenda okutta. Grade 1 bamutikidde juzi ku YMCA. Wafuna obulwadde musajja gwe ng'ofunyire ku ssente osobola okwejja, laba omuntu ono omunaku gw'osiiga obulwadde atamanyi na kumanya nti empeke ya ginsomin egula 2,000 ekola bweti mu mubiri gw'omuntu. Osiize omuntu obulwadde wabufuna nga gw'omaze kumvi kuba wena byolina sente.
olina ebibanja, olina amataka, olina abakyala, olina abaana, olina ebintu ebyebbeeyi, olina emizigo, olina amamotoka, olina piki, olina amayumba, olina ebibanja, olina emmwanyi, olina vanira. Omwana ono omunaku gw'osiiga obulwadde tannamalako pisi 7. In fact agimako yagigula n'ogigwa. Abo basomera bweru. Come on. Bw'obanga mu mutima gwo olimu ekisa. In fact kino tekireesa kuba na ddiini nnyingi mu mutima. Kaŋŋambeko nasiiga ekifaananyi ne ŋŋamba nti obwongo bwe tukozesa ng'ovuga piki, n'osamba piki, n'osamba giya, nga bwongo bwe bukola totunuddeyo na maaso go. Obwongo si bungi nnyo okulowooza nti ogwensiiga obulwadde talina musango. Nakusiigira ekifaananyi kati ngenda kisiiga. Nkyakisiiga emirundi mingi. Okufa kubaawo. Nakutegeeza ne nkugamba bwe muba mukuŋŋaanidde wonna, oba lukiiko lwa kika, oba lwa kyalo, oba lwa business partners batudde, bajja bakubira essimu ebatyemula omutima. Saawa 7, 8 gwa kiro, saawa 2, saawa 3, babagambe Hussein amaze n'afa, Hakimu amaze n'afa, Jamila amaze n'afa. Bamutuusizza ewaka wenjogerera ssaawa eno. Muba n'abakulira mwenna mu kinywi kyammwe, ajja bagamba musituke tugende tulabe eyafiiriddwa gye batutte omuntu oyo. Nabagamba olwokuba nti omuntu bw'afa ayagalwa nnyo, tuzinga emikono ebweru mu ttenti, munda waba wakyajjudde nga waliyo abakubagiza abantu. Bwe bavaayo ne tuyingira kinnoomu nga tubuuza ku baafiiriddwa nti nga kitalo, ne baddamu kitalo, Jamila Allah amututte. Ne mubabuuza nti nga kitalo nga mulimu eyakola ekyamaanyi ennyo, Jamila okugenda. Naye noddamu nti nga kitalo. Naawe n'oguma nti nga kitalo ng'omwana wa munno omaze omutuusa atuuse mu ntaana. Bw'olina enteekateeka ezo Mukama ze yakukolera okufuna ssente, bw'oba ofunye ssente ezo zizo ziyamba ggwe. Please, oba tozigabye tewali musango gw'oba okoze. Ba ne ssente zo toziwa muntu kumutta, sula mu mpera ya kumutta. Baana bangi bafudde, tuyambe bye tusobodde okuyamba, Mukama tumwebaza. Abafudde be bangi ate ennyo. Naye singa bukya ku makya ne bakutesitinga ne bagamba nti tuukako gy'otuuse abantu abo, wandiba n'omutima ogwokubiri, not to kill anybody at any more time again. People are dying. People are collapsing. Once one has tested negative, is jubilating. Though we have one who is positive, reacted positive, is crying. After crying is in denial. After denial is in death point. Chance comes once to take a heart, go for a blood checkup. After checkup, you will accept or disagree with the doctors or the counselors. Deny or accept the fact, it won't help you. But what matters is to help those people. Okubajjukiza nti obulamu bwaffe. Bannange olina abaana. Ani yagamba nti gy'okoma okusiga kakuggwamu n'agenda balala. Singa kyaliwo kino balema nga ly'osiigidde abantu, wakasiga abantu bameka? Wakatta bameka? Newana n'okwewaana banene bajubilatinga nze nsiiga saagala kumanya obwana obuto obujja ne mbuwasire ne mbusiiga obulwadde. No, olina abaana abato. Tobasekereranga bayambe, naawe tomanyi bibyo nkya.
ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya